zonna twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Domulanga naffe netwesowolayo tuyimba oluyimba oluyamba abantu kubanga mwatumanyire eri we twayimba eziwaana abantu okugeza ng'abakyala bamaama ne kabaka waffe ku luno tukyusizaamu tulese ebigambo birala katubakuba ennyondo ku mitwe osanga munakyusa tutuno twawulidde omulanga naffe netwesowolayo tuyimba oluyimba oluyamba abantu kubanga mwatumanyire eri we twayimba eziwaana abantu okugeza ng'abakyala bamaama ne kabaka waffe ku luno tukyusizaamu tulese ebigambo birala katubakuba ennyondo ku mitwe osanga munakyusaamu. Tuusa okwebaza kwange eri chairperson LC5 sebo lwairo nga bwe tuli nti lunaku lwa byabulamu sifunanga mukisa kukwebaza nayikonto yaffe gye watuwa eri wali bowa basinga obungi bagiyita bowa eri wali emmanga sebo weebale nnyo weebalire eddala otukoledde mu kisanja kino. Tetulema kwebaza olw'ekkubo eryali ebbi ennyo. Abamu babiyita byangu naye ekyamazima bwe babikukwasaamu ng'obiraba. Twebaza nnyo n'ensonga y'amazzi gaffe. Lwe nalina omuntu abagabira akasente ne mmulaba ng'awa owavya ekiti ennusu 1,000 ne mmubuuza ezo zaaki. Tanti omanyi waabaddeyo okugema sayidi eyo ako ke kalawensi ke. Ekyamazima nalabira ddala ng'abo ba mwoyo gwa ggwanga. Mwebale nnyo mwebalire ddala abazira baffe. Lubimbi mutegeeze abantu baffe bo bazibu be basima ebinnya ne babiteekako ebigogo emisango tugifuna ente ze ziguddemu. Ku mbeera yonna nsaba twerongoose twetereeze kuba abatukoleramu emirimu si be bafiirwa wabula ffe tukola ki? Ffe tufiirwa. Twongere amaanyi mu by'obulamu oleme gamba nti wano waliwo akadomola ak'omusajja gwe nalaba ow'olubuto olunene atajja kudda wuwo ate era nga si waabeera ye mwami bali ejjusa olwo omufuula nnyini kadomola so nga ate si yakakozesa. Ebigambo bingi bye nsobola okwogera naye olw'obudde nsaba nkome wano nga mbagamba nti muddeeyo mukole tuleme kwogera bwogezi. Byalo 5 Masujju wano wetuli Mengo, Sumbwe, Baale ne Nangoma. Kino tukikola buli mwaka nga we step up the levels of sanitation nga tuyambibwa Ministry of Water and Environment. Katubadde muno okuva omwaka guli nga bwe ngambye mwezi gw'omwenda up to now nga tukola Sanitation Week commemoration yeno. Sanitation Week tugikuza buli mwaka era ogwa national level gwaliyo nga 20 bagukolera Ssembabule. Kati eno ye yaffe. So twagala kwebaza komite y'e Masujju, komite y'e Sumbwe, komite y'e Mengo, komite y'e Mbaale ne Nangoma. Because we have walked this journey with them okuva last year
we are telling them to improve on their sanitation levels. Twagala kwebaza ne Madam Val Namuga babadde mu kitundu kino. Ebitundu ebyo byenjogeddeko balina omulimu gwe bakozeeyo ogulabikirako ddala era that is very tangible. Bayambye communities zaffe, tubasiima, and we want to thank our leadership of the district, both the political and technical, that has provided a conducive environment for this to happen. Njagala kwebaza abasawo bange bano bonna kubanga tukoledde wamu okulaba nga kino kibeerawo. Ono omusawo Bridget Mugenyi yatwala lino eggombolola lya Mpunge, naye abasawo bano bonna bamwegattako ne tukola. Era tubadde wano the entire time, twaliwo okuva mu September, Saturday twali wano, Sunday twali wano nga tutambula mu maka gano okusaba bannaffe balabe nga tuteekawo ebyobuyonjo ebikuuma obulamu bwaffe that keep us healthy and going. So we want to immensely appreciate you people for being here with us. Tetufuna services zimala naye wemubanga mwesitula nga district ne musalawo nti leero muzze kusomesa bantu b'Empunge, tusaba Mukama Katonda akibabalire. Ebisinga byonna byogeddwa nga bikwatagana ku byabulamu. Nange nsaba mpisewo akantu kano akatonotono. Sebo chairperson wa district Reverend Peter Bakaluba Mukasa, tukwebaza ebintu byotukoledde nga Mpunge. Ekyamazima ekkubo lyaffe lirimiddwa emirundi ebiri ekitabangawo mu kisanja kino. Amazzi tugafunye, amazzi ge tufunye awo mu katale, era chairman ndoza ajja kwogerako wanaaba atuuse okwogera agagenda okutambula mu byalo byonna mu kiseera ekituufu newankubadde gagenda sooka mu byalo bisatu. Ate era ssebo tukwebaza olwa buli kirungi kyolaba nga kisaana okujja Empunge kyoweerezza. Weebale nnyo, weebalire ddala. Obudde baŋŋambye butono naye baŋŋambye mpite ba honorable councillors bajje bababuuzeeko. Nja kuyita honorable Kalinda Jime, naawe ojja kujja ompitira omulala. Honorable Kalinda Jime akiikirira ekibuga Mukono ajja ababuuzeeko, ate era naye ajja kumpitira omulala mpaka bwe tunaatuuka ku honorable speaker. Neyanziza nnyo, neyanzeeke. Neyanziza ssebo banjabo ne basebo protocol yonna eri observed. Nze Kalinda Jime, ebintu byonna byogeddwa. Basically nze ekindeese wano kwe kutegeeza abantu b'Empunge n'okubeebaza nti mwe bali tusindikira kakajjowe. Ssentebe kiba kukwata ekitundu ekimu mu district ne tunyinyiitiza okukolayo emirimu n'okujjukiza abantu baffe okukanya okunyweza obuyonjo mu maka ne mu community, n'ekigendererwa ekikulu ekyokugezaako okwewala endwadde eziva ku bukyafu, kubanga endwadde nnyingi abasawo baffe ze bajjanjaba abantu mu malwaliro bw'ogenda okuzekkaanya ziziyizibwa, ziba zisobola okwewalika singa tukanya obuyonjo eyo gye tuwangaalira mu maka gaffe, mu masomero ne mu community, nga tweyambisa kaabuyonjo, nga tunywa amazzi amayonjo, nga tusaanyaawo ensiko eriraanye awo we tuwangaalira ewaka ne ku masomero, ate nga tweyonja ng'abantu, nga tunaaba mu ngalo n'omubiri, ate n'okulya nga twewala okulya ebikyafu. Bye tulina nga byaffe tubinyweze nga bwe tufunye okuleeta okujjukiza kuno okw'obuyonjo mu byalo 5. Ekyo kye tuba tukulembeza kuba
tugatta ffe ng'abantu b'ekitundu ate bwe tunajja wano nga tubagamba nti tulumba ntebe mu ntebe mutwegatteko tugende entebe mu ntebe naye olwaleero bannange tuli ku lwabulamu tuli lwakulwa kwejjukiriza ffenna tumanyi obuyonjo omugaso gwabwo so tuze just kwejjukanya bwejjukanya era nga bw'otudde ne munno mujjukize ti akacupa ako bw'omala okukanywamu tokasuula busuuzi kateekewo kateekeddwa okubeera akasaanikira kakako akaveera ka bulabe nnyo ery'ettaka machas tuli ku byabulamu naye n'obutonde nawo tubufeeko so byonna tubigatte wamu nga twagala okubeera n'eggwanga eddungi abantu ne bateekako toilet ate bano bataddemu obukodyo obupya ne bw'oba okyadde mu lujja nga tonnatuuka mu ddiiro sooka onaabire wano engalo ze zikola ki eziddugala otuuke munda ng'oli muyonjo bayibuli ne kurani nazo zoogera ku buyonjo n'okubeera abayonjo kyova olabanga abasiraamu buli swala alina okugenda n'atawaaza n'akola ki neyeetukuza bupya kubanga amazzi nabbi muhammadi rasulullah yagakakasa nti mayonjo era gamalawo ezambi n'ebibi byonna ebigenderako n'olwekyo banyabo ne bassebo tetuli wano kusiika binyomo tetuli wano kubeera wano bubeezi naye tuli wano ku nsonga enkulu ebula n'okusinga akalulu kubanga obuyonjo bulwanyisa endwadde endwadde nnyingi ziva mu bujama kolera okukwata abantu kunywa mazzi nga si mafumbe kunywa mazzi nga mulimu pupu abantu kunywa mazzi n'ebisolo n'ebikere n'ebirala ebigenderako ate bwe tuva mu butandalo obwo bwe tulabye ne toilet n'ennyumba kakati zibirira okuba akafaananyi mu njuyo mwosula bifaanana bitya zibiriramu ng'okuba akafaananyi kamerayo tambuza mu kisenge katuve mu kisenge kya taata ne maama ezo essuuka eziri ku buli masanyalaze naye bazza musango ki alalmaini baagala maki masanyalaze n'olwekyo omukulu ndowooza ekyakikoze eki akiwulidde era bwe bukambwe bwe bajja obalaga gye tulaga mu maaso naye kansuubire nti ebikondo binajja awalala wonna ebikondo ne bibuna ebyempunge bye byabulayo miti gya kika ki ekyo mwe bimera ab'empunge ne tebatayinza bifuna omukazi Farida akulembedde wano alituuka kuva mu ntebe ng'amasanyalaze gaagaana okutuuka n'olwekyo njagala okulanga amasanyalaze gatuuka embazi nga gatuuka mu kiziru nga gatuuka ebuleebi nga gatuuka empunge nga gatuuka eŋŋombere sanitation kwe kubeera nga tuli bayonjo mu buli kimu badde musanyufu wengenze mu mayumba mu maka wano nga ndaba mindset change egenda mu maaso ba technical staff abadde bakola this mindset change mwebale kukyusa singa mukono yonna ebeera bweti at least DHO ne tiimu ye tegenda beera nga eri overworked because kuno omulembe okubeerawo nga tukyalwala kolera tukyalwala diarrhea dysentery because tubadde tetumanyi kyakukola really tekyandibaddewo so eno culture tukisigaze nga buli at least mu maka buli ayingira amaka ago nga tanaba kuwonkona alina obeera nga at least ayoziza enjala ze tulwane endwadde okulwana security starts with you nga tonabayita DHO nti obulwadde bunzita kuokozeewo kinga omukulu w'amaka abaana bo bayingiriza sanitation so badde nsaba efuuke culture kufuuka omulembe nti omuntu atalina kataapu ako we mu society mba mukonsideringamu omuntu atuze mabega babiri esara nti ebitundu eby'emyalo tebiringa ate ebitundu ebirala muyita abantu okuŋŋaana ne batajja naye ate ne basigala n'obukyafu obungi ennyo gye bakola ki gye bawangaalira nsaba aba disitulikiti etussa mukono twongereko omulundi ogujja tweyongereko ate emyalo
tukunga abantu bawulire enjiri eno ey'obuyonjo kubanga tusanga okusoomozebwa kw'amaanyi ku mudaala gwaffe mujja kusangako tetwalese ebintu bingi ebyokwolesa DHO's office nga essira tulista ku kusapootinga ba VHT n'emirimu gyabwe. Sijja kutotola bingi kubanga ffenna buli mwogezi abadde waggulu akaatiriza omugaso obulungi bwa ttiimu eno n'amaanyi ge bateekamu si weewaawo basebo ne banyabo. Era njagala okubategeeza nti ebirungi byonna bye tulabyeko bye tutambudde ne tulabako mu bitundu byaffe nsuubira tetwandibirabyeko singa ttiimu eno ebadde teriiwo era ebadde tekola. Webuyonjo okukumwa era omukyafu watudde obudde simuwa nkola kyekiraga obuyonjo nengenda okunaaba amannyo nempisako n'ennyumba neyerwa ennyumba esimulwako n'ebintu byozebwako n'ekibuuzo kyennina gy'oli wobyozo byanikawa abamu bateeka wansi abalala mu mabaafu gaabwe nze endwadde zitagwa munsi obuyonjo mwabusuulawa twawulidde omulanga